Kasuku wakola nga nange interview ane lyafuna mu munne. Mbera ffe tubayimiriza era ffe tubabeza ffe muletere ebizibu muwanuuza entalo. Ffe mutekamu bikamera bamwe toga mwe babasasula. Mulange eddagala simanyi lya maziga kikyala simanyi simanyi byonna bena mubiranga nga ffe tubawadde interview. Kunze nawe Kasuku sebani yafunanga mu munne. Mbu bali nafuna ebizibu nasigala nga mujjako interview nakuyitako njango njako interview. Era nakera ku matane ngo aba YouTube nawe nenkugoberamu. Olutalo luno lwatandika na mukyala Full-Figure genda maaso n'okuba nti ayogera ku baana ba Kasuku nti banaafumbirwa banaakola kikala ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Then Kasuku yavuddeyo n'akola show ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Simon Kawalaata. Sheeyo bwe yagenze maaso n'okuba ng'egwa mu mikono gya Full-Figure naye kwegenda maaso n'okuba nga asumulula omuliro fire ku fire. Oyogera mazima. Nze nabakoowa so simwe mwankoowa. Nze nabakoowa nabeetamwa. Era nabakuta. Nalangirira lwatunga enseeraba. Yisima bwe yafa. Yisima bwe yayita omwana we atekengawo kamera naye akole nga amaze otegeera nti YouTube esasula ssente. Wakola ota. Tewamuzira mujjako interview. Nga toyagala afune. Wayagala nga mujja mu bujja. Nalangira nga muntu amujjako interview amuwe $25. Musajja kula. Kuza bwe batonjeko interview n'embaaki. Omukyala Full-Figure agamba nti mu byonna bigenda maaso n'okuba nti biba bikolebwa mu butambi buno we batuula wano na wali anti Kasuku yabagenda maaso n'okuba nga akifunamu yekka. Nga bwe nakuyita ndi jangu ntukole. Oba wankeeranga mu kiro ku makya ova ku radio n'ojja ne tukola interview. Kuza nawe ani yafunanga mu munne. Guteka ebintu ku YouTube channel kubanga wakola contract zo ne company zokolera n'osasulwa. Beera mu common sense. Awano no Full-Figure we yagendede maaso n'okuba nti annyonnyola n'agamba nti amazima gali nti Pastor Bujingo wamu ne mukyala we Susan Makula mubaako wadda Kasuku nti baamukoowa ne Sekukoowa yenna okufaananako mu buufu abwe butyo. Ekyokubiri nze ofiddwa mukwano ki Musumba ali yakukyawa dda. Musumba ali yakukoowa wave wa Musumba mujjako interview na Mayumba n'onoonya Sempa n'avuma Bujingo n'amuvuma nga bw'alina amalibu nga bw'alina ki. Ku kyomulimu gwa TV omukyala Full-Figure gwakolako ogw'okumakya gwakola ne Ssekubge Sheye ey'okumakya ey'omunnyo gye bagenda maaso n'okuba nti bakola. Full-Figure agamba nti oba sheeno yeruma Kasuku asobola ogwo omulimu ogulekawo n'agulekera Kasuku n'agenda maaso n'okuba nga agukwasaganyanga. Omaze okulaga ennyumba ya Bujingo ofunye views omutwalo ne mutwalo. Wasibira wa Sempa. Musumba n'akwata mwana akukoowa. Ne Bujingo kungamba okutadamu kukwogerako. Wano ng'omuyimbira ku masasi. Na interview nazo okola za masasi. Bujingo yakwatamwa kuva ku mutima ne mukazi we. Tolowooza mbu bangana okwogerako mbu oli washanyombo wakuba yesimu. Bw'oba owulira ng'omulimu ogwagala. N'enkya nsobola obutaddayo okukolayo. Asite Full-Figure yayongedde okuba nga annyonnyola Kasuku yagambye nti ajja kubaako byajjayo ku Full-Figure bw'ataamugenda empola. Full-Figure agamba nti temuntiisatiisa nze sirina byama byonna. Ebyama ebyange mbyeyogerera ensi ekimanyi n'okimanya nti bandeepinga bankwata dda so tewakyali kye musobola genda maaso lwakuba nti mujjayo nti kyama kyange. Kubanga saakola application nga amusaba. Oba osootekayo gw'oyagalayo. Tolowooza nti nze ndya ku YouTube channel mboba ndya ku ssimu mboba ndya ku TV baluddawa. Mikwano gyange bangi mmanyi kunze nammwe ani yasooka okuvuma munne n'okuyingirira abaana ba munne. Mmwe nga temwasobola kutegeera nti nno mmwe muli bange. N'otulanga ne Simon ne munjogerako n'otukyaza nga abantu abanvuma buli lunaku. Gwe era nange tekyasinga okunuma gwe nga tewategeera nti oli wange. Bw'oyagala nze ntegeere gwe nti oli wange nga gwe tewantegeera. Yogerako awantu wamu okwewala ntute n'enfunawo ekintu nange gye nkututte. Mbumanye ebyama ki by'olina ebyange. Nze sirina byama. Nze neeyogerera sitole zange ate neekolako olugambo ebyama byange mbyeyogerera. Tibandeepinga. Tibaakola bwe bati.
Still full figure annyonnyola n'agamba nti tewali kintu kye yali afunye ku Kasuku nti kale ekintu kye yali amufunyeeko just kumukulirayoko ku bupiza n'alyako kyekyokka. Kyama nze saagala mikwano kino nkikuddamu. Saagala mikwano era nakugamba nga nkoze nawe video nnyingi nnyo nga saagala mikwano. Tolowooza nti talina bantu ntambula n'omuyeyero ogunga seeki. Okuba n'ababuyabuya 10 mbeera n'abantu 3 nga bangasa. Sula moto gwoyogerako nze nakutwala nga wajjanga n'okola interview ne bakuwa 3 ne bakuwa 2. Nakusabako. Gwe wali ontutewa. Okuleka kupiza bone watwala okulya bupiza. Awakati nga bigenda maaso full figure yagenze maaso n'okuba nti yeewaana ne sekwewaana yenna n'agamba nti ye brand bano bakasuku bagenda omusanga nga ye brand is a brand. Najjanga ku ddembe n'envuga emmotoka yange nenja ku ddembe ne bawa content. Programu yammwe neebeerawo. Hani yafunanga mu nze ndi self made wasanga nina erinnya. Siringa bino ebiwutono by'olondolera ebiwumpumumpu by'oyita bivuma abantu bitulinyireko bitufuneko views. Nedda mukwano. Wasanga ndi brand. Nesigala nga nkola naawe wekka ne Jenkins natandika okujja kunjako interview Jenkins mukwano gwange. Awo kujjukizaako kutwalako emabega Kasuku bwe yabadde mu interview ne Simon. Kasuku yagenze maaso n'okunnyonnyola bulungi nnyo nti Senkubuge mwami Senkubuge siyaasa akola ne full figure ku makya anti Senkubuge yeetamwatamwa dda full figure ono takyamwetaagirako ddala yadde kino nno full figure akyanukula bw'ati. Bbaati aŋŋambye mb'oyomba busimanyi olidde bukanga nze sibitegeera. Olw'okuba nayogedde nti UCC bajjeko omusolo kubanga twagenze naawe ng'olina budget ey'ebiro 1.5 n'emunaanaweyo ne bu squeeze back obusasuza eringa TV yennyini. Temwagala kusiga nsigo mwagala makongola mbu TV oba ogwagala nnyo jangu ogusaba ogukole jangu bagukuwe Senkubuge yagamba tajja kukola nange mbusimanya wakiri akola ne Kasuku kati nkola nani. Mu bukambwe bungi full figure bwe yabadde agenda maaso n'okuba nti ayolesa ayagenze maaso n'okuba nga yeewaana n'agamba nti Kasuku kati akaliro okawulira nti bulijjo kye muweereza bannammwe kye kiseera nammwe mugende maaso n'okuba nti mukiwulirako akaliro keeko. Jangu nakati okole naye ekintu kyangu nnyo. Mukwana emyaka gye nasabangako ku mulimu ebbanga lyonna obulamu bwe nnina. Sina bwe nali nkoze application simanyi bagiwandiika kebere wa president Museveni okumpa appointment letter saasawayo mulimu. Mutabamanyire okuliyetinga ebiboozi ne munafuya abantu ne musula abantu ne mukuba abantu lekeraawo okukuliyetinga abantu abavuma abantu no ba platform evuma abantu osobola okukola omukutu gwo nga tavuma abantu bulijjo naawe olumwa owidde bwe kiruma gwe wali owange nga bwogambye nti ndiwo nga wasitulanga ne Simon onkuba n'okuba n'omwana wange nenkwezanga voice note ne messages z'olukoze. Full figure no yagenze maaso n'okuba nga annyonnyola wa olutalo luno olugenda maaso wakati wa Kasuku ne full figure we luva. Full figure agamba nti olutalo lwandibanga luva akubanga ba YouTuber bagenda tandika okubasasuza omusolo omupya. Full figure agamba nti kyekyaleese olutalo lwe wakati we ne Kasuku kuku wazabaga. Nze saalumwanga ku nsaaliwo ebiseera nze saaliwo musajja kula tereera mukwano eri TV oba yeekuluma nsobola n'obutaddayo enkya. Tolowooza nti ojja kujja onvumevume mu public mbuze nsirike mb'oyogere nga bwe ndi omusiru bwe ndi mawoobe bwe ndi kiki woowulira otanga nkikugambe banga nkigambye mukazi wo. Nayogedde kino kino ntirekeraawo kuba abaana bo bajja kukula bazaale obwana nabo babuvume kyosiga kyokungula kibi kye nakwogeddeko. Olw'okuba nayogedde nti mulina ne bamaketi ya mu butale babasasuza emisolo. Awana no full figure we yagendere maaso n'okuba nti awa ensonga ye agamba nti Kasuku emirundi mingi akyazizza nnyo abakuba Pastor Bujingo emirundi egisinga wano na wali kati no full figure olutalo naye n'alulangirira n'agamba nti ebyokulwanyisa abijjeeyo kyekiseera basimbule. Musajja mukwano buli obeera n'omutamiivu obeera kunze buli obeera n'omwana w'omutamiivu obeera kunze buli otwene Simon obeera kunze buli okyala kimpemempeme ebimbene ku byo obeera kunze. Nze siri muntu oba nze siri wuwo. Bwe Bujingo gwavuma n'ogamba bw'agwena amannya atunga amannyo bw'alina amalibu teyali wuwo. Bulijjo naawe olumwa okiwulidde bwe kiruma
bunyiwo gwayita mukoddemi wakyaza nga sempa n'amuvuma nga bw'alina amalibu bw'atalina akimukamwa agenda agula amannyo n'oseka muvuma wano kabaka nga bwe yagwa eddalo simanyi bwakwaki ng'olinayo akasajja kanamivu akafedda n'oseka n'osirika n'oseka bo si bantu bo tebalina baana owidde wekiruma kati twevume twegguleko olutalo nnyini empaana yennyini oba tetwala makooti twetwala olina balo nange mbayina. So exactly byebyo lutalo luli wakati w'abantu babiri Jennifer Nakangubi goyinza okuyita full figure wamu ne mwana mulenzi yamanyiddwa nga Isaac Daniel Katende goyinza okuyita Kasuku. Ababiri bonna emirimu gye bakola tegyawukana nnyo, bonna bali mu media, bonna bali mu mawulire. Full figure akeera n'akola wali ku Salt TV ne Kasuku akeera n'agenda maaso okuba nti akola wali ku KFM. Ate era mukadde ke kamu full figure ntera omulaba ku mikutu gya YouTube ng'ogwa Capton ng'agenda maaso n'okuba nti akola nga YouTube ya side ye. Ate era ne Kasuku agenda maaso n'okuba nti akola ku YouTube ku mukutu gwe ogumanyiddwa nga Kasuku Live. So ababiri bano bali ku grounds ez'enkanankana. So olutalo bwe baba bagenze maaso n'okuba nti balwegulako ffe tudda ku zivali ne tulaba tojja kujjukira nti ababiri bano ba mukwano oba baadde ba mukwano nontantira olunaku lw'eggulu Kasuku we yalangiridde nti olutalo luvuddewo. Ate ne full figure naye yayimye saidi zeeri n'agamba nti nange ndogguddewo. So abalabi katutuule tulabe Kasuku versus full figure oba full figure versus Kasuku Kuku Wazabanga. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli likinga video eno ku lw'endala nnyingi ezigenda okujja. Weebale nnyo nnyini ddala. Thank you so